tambula n'okumanya. Bwegaba mawulire kino kyetegeeza mawulire gaffe GYAKO AKAWUUWO. Tosubwa amawulire gaffe GYAKO AKAWUUWO ku ABS TV omuli kigudde waani ag'ebweru n'ebyemizannyo. Okuva ku bbalaza okutuusa olwokuna ku ssaawa 3 ez'ekiro ne ku lwomukaaga ku ssaawa 2 ez'ekiro. Nange Semaganda Faruk Sessaz muzzukulu wa Katongole ne munnange Naluyija Aisha. ABS TV ekuumuza ebirowoozo. GYAKO AKAWUUWO. GYAKO AKAWUUWO. Nyangire buli mulaba Buganda Land Board temukanyuga mayinja. Nyangire nganye ejugu lyono tujja kulibafulula. GYAKO AKAWUUWO. Nova e Patagonia nojja mu Buganda kabaka asikidde obwakabaka bwa myaka 10 ali ku nnono y'abajjajjaabe esimbye ku bantu be ali mu buufu bwa kabaka kintu bwe Nova e Patagonia. GYAKO AKAWUUWO. Gamba nti Omuganda ebusoga teriyo liizi ya musoga ebunyolo teriyo liizi ya munyolo namwankole teriyo liizi ya munyankole ono omulangira asala obusazi endongo atwala ebyaffe yasala busazi ndongo twali tusoma nga tasoma nti mmwe tubakolere tumaze kukola twekoleredde nyangire Tiberio. GYAKO AKAWUUWO. Olumi lwotya abantu ba Buganda okusinga kitaabwe anayagala abantu ba Buganda okusinga kabaka maaso moogi alaba ebimuli ewala ensalaba bwetambula. GYAKO AKAWUUWO. kati mumu mwamaliriza nabaga nti wano masengera asobola okugenda n'asula mu masengera aluwa taliyo naye mwaba wa ssente kati baatandise byapa kyapa mu ngalo myaka 49 ebyo byonna bya kifere. GYAKO AKAWUUWO. Byebirimu nyangire kutereza nsonga za ttaka tuganye nyangire rebellion tuganye nsonga za ttaka bajja kutubba nkuwulira tuwere bimala ina magezi ki ono makubuya ini trust mbwe ttaka twatuula nembayira akenda tukawakabaka oba bakitafu abaali abatasomye ku independence akenda tebakawa muteesa una akajjawa. GYAKO AKAWUUWO. taliwo kabaka omukulu osala ebigoli ngudu taliwo kabaka omukulu owulira abasajja abakulu naffe otwebakonso otukulira bano bamayiga muvume awo bonna bamaafiya abo muvume nga bwe mwagala naye kabaka ne muteeka muzina enjookaano zammwe. GYAKO AKAWUUWO. Era bano abava e Patagonia bajje batuguleko ettaka lyaffe kabaka asigalira awo basanze tulaba. GYAKO AKAWUUWO. Gano si mawulire wabula kijjobi. GYAKO AKAWUUWO. Weewaawo nkwaniriza olunaku olwaleero nga zirina gwokutano omwaka 2018 amawulire GYAKO AKAWUUWO yessaawa te tubeere nga te nga kuleetera olunaku olwaleero nsomye nze Naluyija Aisha kubeera nga batuusaako okugenda butereevu mu mboozi zaffe ate olunaku olwaleero. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga Honorable Rebecca Kadaaga asabye bannamawulire bonna mu ggwanga ate okuteekawo ensawo y'ensimbi ez'okubayambako singa babeera bafunye ate obuzibu nga bino nno abyogedde wali ku mukolo gw'okukuza olunaku lwa bannamawulire mu nsi yonna wano mu Kampala ku Railway Ground. Kasobe Mboze. GYAKO AKAWUUWO. Bannamawulire nga bali wamu n'ebitongole ebirwanirizi by'eddembe eby'enjawulo bajaguliza wamu omukolo guno era nga batandise na kukumba enkya ya leero wakati mu bukuumya bw'amaanyi saako n'abakubi ba bbandi bakirawo okulembeddemu. Honorable alitwala Kadaaga mu kwogera kwe agamba nti bannamawulire basaanidde bateekewo ensawo y'ensimbi n'abayambako kubanga bangi batulugunyizibwa mu ngeri nnyingi wabula ne balemererwa okulondoola emisango gyabwe olw'obutaba na nsimbi zimala. Bano bita kati nteesesa nti kalubadde
kimanyi nga bannamawulire bateekawo ensawo oba batabala bateekawo ensawo ey'okuwagira abannamawulire abatulugunyizibwa okusobola okugoba omusango okusobola okugwa. Ono era asuubiza nga Paalamenti bwegenda okwongera okubaga amateeka mu ssemateeka w'eggwanga agalwanira eddembe lya bannamawulire n'abantu ba bulijjo. Ekiwa abantu obuyinza okwogera n'okufuna information. So nekirala bwe tulabye muwandiise ne tuyogerako. Kati nga bino ebintu ebyalina luffe twalaba abantu bagolodde kuba abakoze bimbuuza Prime Minister bino bituufu biri mu Uganda obumanyi mukibuuzo bayo kakati so kyeŋŋambye nti mwebali kulaga ebiriwo tukiwa naffe kyetwogereramu. Stephen Kagolo ng'ono yakulembera ekibiina ekitwala bannamawulire mu ggwanga ekya Uganda Journalists Association asabye poliisi ya kuno okutwala eddembe lya bannamawulire ng'ensonga ng'ekomye okubatulugunya lwa nsonga nti nabo baba baweereza ggwanga. Nga tugigamba tutukola mulimu gwaffe ng'abamawulire, tetuli batemu, tetuli batujju, tetuli balabe baddembe, tetuli balabe baggwanga lino, wabula tuvayo ne tulaga abantu ebigenda mu maaso, ffe eddoboozi, ffe maaso era ffe matu agaba batasobola kutuuka mawulire gye gali. So n'olwekyo mu nkola eno poliisi wano wetategeerera nkola yaffe n'akamu. Ono asuubiza nti singa kino tekikomezebwa wakunga bannamawulire bonna beekalakase mu mbeera ey'okulaga poliisi obutali bumativu bwabwe. Nti bwe wabanga waliwo enkola ey'okuteeka ekikookolo nja kukunga abamawulire bonna bajje batuule naffe aba Uganda Journalists Association n'ab'ekyalenije n'abalala tusalewo senga tunaba tubawadde omukisa ne bagaana kuba tetujja kutandikirawo poliisi wano wetategeerera nkola yaffe n'akamu. Ono asuubiza nti singa kino tekikomezebwa wakunga bannamawulire bonna beekalakase mu mbeera ey'okulaga poliisi obutali bumativu bwabwe. Nti bwe wabanga waliwo enkola ey'okuteeka ekikookolo nja kukunga abamawulire bonna bajje batuule naffe aba Uganda Journalists Association n'ab'ekyalenije n'abalala tusalewo senga tunaba tubawadde omukisa ne bagaana kuba tetujja kutandikirawo kugamba tutaddewo kimyu tugenda kubasibira. Bayola Moses ono nga Ssaabawandiisi wa Uja agamba nti bagenda kusinkana omuduumizi wa poliisi mu ggwanga bamubuuza banga mwetegefu okugoba oba okusomesa omusirikale wa poliisi atulugunya munnamawulire yenna mu ggwanga lyattu. Okugenda tusinkane tumuwe amazima, tumutere amazima ku mmeeza asaliwo oba kuvunaana basajja be oba kubagoba naddala abo abatuuse obuvune ku bannaffe bannamawulire enaggulu oba okubakoshoninga okubalaga nti bannange bwe kiba kyetaagisa bafuneyo n'ekakoosi akakwata ku mukwano. Bannamawulire era bongedde ne basaba abantu ba bulijjo okukomya okuvoola omulimu gwabwe n'okubayisaamu amaaso lwa nsonga nti nabo baana b'abantu abagwana okusibwamu ekitiibwa kubanga omulimu gwe bakola guyamba ggwanga n'omuntu wa bulijjo yennyini. Bannamawulire tuli baana baffe, muli bakyala baffe, muli babbaffe, mwe abaatuusa, mwe betujjamu abakyala, mwe betukoleramu emirimu. Reports zifuulinga mukwata namwefo kyakumanya okuba nga mutuufu. So wamu akafaananyi onkubiri mwe abaatuwere. So there is no need oba tewaliwo kyetaagisa kubeera nga mutuufu. Tuli kitundu kumu. Stephen tumusiime yakusakidde eggudde lino okulwa ABS Television. Kulikanyo Stephen tumusiime. Yo poliisi mu bitundu bya Savannah ate evumiridde ebikolwa by'abannaabwe kakananga ku bannamawulire ne bagumbulanga babakuba ate n'engeri endala so nga nabo bakola omulimu kumpi gwe gumu nga ogwa poliisi ogw'okuweereza abantu. Bannamawulire nabo ate babanukudde ne babategeeza nti abasirikale ba poliisi bano babatunya babeera ate bagala kutuusa bikolwa byabwe GYAKO akawuuwo. Bannamawulire okuva mu Greater Luweero abakolera emirimu gyabwe mu districts 3 okuli Luweero, Nakasongola ne Nakaseke beegasse ku bannaabwe mu nsi yonna okujaguza eddembe lya bannamawulire.
Bano nga bawerekeddwako abakubi ba bandi, abavuzi ba bodaboda, abaana b'amasomero n'abantu abalala bayisizza ebikujjuko okwetooloola ekibuga ky'e Nakasongola oluvannyuma ne basimba emiti ng'akabonero ak'okukuuma obutonde bw'ensi wamu n'okugaba omusaayi okutaasa ku bannakazadde b'eggwanga. Wano abapoliisi nga bakulembeddwamu omwogezi waabwe mu bbendobendo lya Savannah ASP Paulo Kangave we basinzidde n'avumirira ebikolwa by'abasirikale banne abatulugunya bannamawulire ababa tebalina musango. Wabeerawo embeera nga tulabika tugenda kukubagana nsaba ababa bali mu mbeera eyo tulaba nga tugyewala. Kangave agasseeko nti poliisi yandibadde ekolagana bulungi ne bannamawulire kubanga kumpi bakolera mu mbeera y'emu era balina ebigendererwa bye bimu ebyokulwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo. Tulina kukolagana bulungi. Omusirikale yeetaaga munnamawulire, nze oli nawulira nnyo bubi nga bannamawulire bagamba nti baagala kulekeraawo kubeera ku mikolo egya poliisi. Abamawulire nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Brian Luwaga babatodde ekyama nti abasirikale ba poliisi abeefudde mukoko mu kubatulugunya babeera n'ebigendererwa ebikyamu bye babakweka ensi okumanya. Okulema okutukoona ku nsolobotto nga tugezaako okwoleka ensonga ezibadde zitambudde bulungi mu ggwanga lyaffe. Abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli ssentebe wa disitulikiti y'e Nakaseke omwami Ignatius Komu Kiwanuka nabo bawadde endowooza zaabwe ku bannamawulire ne bategeeza nti tewali n'omu yandibayisiza mu maaso. Bagana nti abamawulire baaliwo naye bwe yabeerawo waaliwo abamawulire bwe bayitanga abalanzi. Mawulire kintu kikulu gye tuli ffenna kubanga bwegatambula galina bingi begatuwonya. Okiwulira nti egindi kiri bwe kiri nti ye neteeketeeke kireme kuntuukako. Wadde ng'ebitongole ebyenjawulo mu nsi yonna bizze bivumirira ebikolwa bya bannakigwanyizi naddala abakuumaddembe okulinnyira eddembe ly'abamawulire ku mirimu gyabwe, ebikolwa bino bizze byeyongera olw'okubulwa kikubwa ku mukono eri abo abakola ebikolwa bino ebyekko. Egindi kiri bwe kiri nti ye neteeketeeke kireme kuntuukako. Wadde ng'ebitongole ebyenjawulo mu nsi yonna bizze bivumirira ebikolwa bya bannakigwanyizi naddala abakuumaddembe okulinnyira eddembe ly'abamawulire ku mirimu gyabwe, ebikolwa bino bizze byeyongera olw'okubulwa kikubwa ku mukono eri abo abakola ebikolwa bino ebyekko. Barbara Nabukenya yakusakidde eggulire ennyo ku lwa ABS Television. Wabale nnyo Barbara Nabukenya n'emboozi eyo. Ate bo bannamawulire mu disitulikiti ey'e Mubende nabo beegasse ku bannaabwe kubeera nga bajaguza olunaku lwabwe ng'era bo balukuliza ate mu ssaza ly'e Kasambya nga nno balongoosezza eddwaliro n'okuwa abalwadde ebikozesebwa. Bwe batyo basabye gavumenti okuwa bannamawulire eddembe lyabwe ku mirimu gye bakola. GYAKO AKAWUUWO. Bannamawulire okuva mu disitulikiti y'e Mubende nabo beegasse ku bannaabwe abalala mu ggwanga lyonna okukuza olunaku lwabwe. Bano olunaku olwabwe balumazeeko nga balambula eddwaliro ery'e Kasambya ng'eno bawadde ku balwadde ebikozesebwako n'okubabuuzako okubazzaamu amaanyi. Ku lunaku luno lwennyini eyaliko omubaka w'abakyala emitiyana Honorable Namabidde Sylvia wasinzidde n'asaba gavumenti ya kuno okuwanga bannamawulire eddembe lyabwe nga bakola emirimu gyabwe olw'ensonga nti ly'essiga eryokuna mu kutambuza eggwanga ng'era no wasinzidde n'ennyamira n'ebikolwa ebitali birungi ebituusibwa ku bannamawulire ko n'okusaba bannamawulire okukola omulimu gwabwe n'obwenkanya. Eddembe ly'amawulire erikuume kubanga otandika okunyigiriza abamawulire kitegeeza nti owannakyemalira oba obuwadde omuwaatwa obugenda okuyita. Kati abamawulire mu kyembasaba nammwe mubeere professional okukola ekintu ng'omutendeke
engaga nti oyo akola ng'omusomesa omutendeke akola ng'omusawo omutendeke. Wano wakulira ekibiina kya bannamawulire Mubende Mukasa Jojo William Mukalazi wategeereza nga bannamawulire we bakolera mu mbeera etali nnungi ng'oluusi batulugunyizibwa ne poliisi. Kkooti y'akasembayo eraga nti ekitongole kya poliisi kikyakutta akati okutulugunya bannamawulire kubanga ebitundu 78 ku misango 113 egyawaabwa byonna abapoliisi. Kitegeeza nti poliisi yeetaaga okwekuba mu ttooki. Munnamawulire ono asabye gavumenti n'ebitongole byayo bitunulire ensonga z'abamawulire so si kubanyigiriza wabula basookenga kubawuliriza. Asaba gavumenti kitanaba nnyo okubeera nti bakiwuliriza. Twagala self-regulation. Baatuteerawo ekitongole ng'abamawulire ekya NIJU. Naye NIJU eteekebwawo etteeka erifuga abamawulire erya 95. Naye bw'oba ogitunuulidde etugamba nti gavumenti neetuwanga license ate nga yo kennyini yeneemanya ni gweneegiwa. Mu bawadde abalwadde bino ebintu kwegattiddwako n'abakojja baana ba Kintu Habo ng'ono asiimye nnyo omulimu bannamawulire gwe bakola kyagambye nti be batuusa obubaka ku bantu mu buli kitundu. Nnyo bannamawulire omulimu gwe bakoze mu ggwanga lyonna kubanga bannamawulire tubabala nti gwe mukono gwaffe ogwa ddyo okutuusa eggwanga ku mutindo oba okuwulira buli message yonna. Omuntu yenna nandisabye nti munnamawulire nga tonnakola kintu kyonna sooka omuwa ekitiibwa kubanga message yonna gy'oyagala okutuusa ku munno gye mweyita. Abasawo basinzidde wano nabo ne balaajana olw'embeera gye bakoleramu nga bagamba nti ekifo nakyo tekibamala nga n'abalwadde tebalina we batuulira kulinda ebyo ebiba bibaleese ku ddwaliro lino. Waiting shed y'aba clients baffe singa owa client bamusindika okuva eri obidi najje n'omulaabu talina waatuula n'alinda enkuba bw'etonnya ejja mukubira wabweru akasana bwe kaaka kajja kolashi kajja mwokerayo wabweru kubanga waiting shed teriyo. David Sebuggwawo yakusakidde Greno ku lwa ABS Television. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda alaze okutya olw'engeri enguzi efumbekedde ate buli kintu mu ggwanga ng'agamba nti y'emu ku bisinga ate okuzingamya enkulaakulana mu ggwanga. Kabaka okwogera bino abadde agulawo ate olukuŋŋaana lwa bannarotary mu Uganda ne Tanzania ku Imperial Resort Beach Hotel Entebbe. GYAKO akawuuwo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II agamba nti enguzi efumbekedde mu mirimu singa terwanyisibwa ebiruubirirwa ebirungi bannalotale Buganda ne Uganda bye balina mu nkulaakulana tebisobola kutuukibwako nga n'olwekyo weetaagawo kaweefube ow'amaanyi okulwanyisa omuze guno ng'okwogera bino abadde aggulawo olukuŋŋaana lwa bannalotale mu Uganda ne Tanzania ku Imperial Resort Beach Hotel mu kibuga eky'Entebbe. A formidable challenge, and until as communities and nations we can destroy this monster, then whatever excellent plans we make, we shall not be able to implement them. So in the ethics field, the Rotarians have a lot to teach us. Omutanda ayise mu bintu ebyenjawulo ebikolebwa Obwakabaka bwa Buganda mu nkola ey'obwannakyewa eyeefaananyirizako eya Lotale era nti bingi ebituukiddwako okuli okukubiriza abantu okusimba emiti, okulwanyisa endwadde okuli poliyo, okutonnya mukenenya nalubiri wamu n'okuddamu okusimba emmwanyi n'endala ssaako n'ebyenkulaakulana ebyenjawulo. And sickle cell patients. We are engaged in immunization and in reproductive health. We are paying special attention to the health of the girl child, tomorrow's mothers of our nation. Gavana wa disitulikiti ya Bannalotale twala Uganda ne Tanzania Ken Mugisha ategeeza Kabaka ebintu bye bakola okusinziira ku kusomoozebwa kw'abawa bwe batyo ne beewa ekkatala okubituukiriza okuli okusimba emiti, okuwa obujjanjabi eri abeetaavu wamu n'ebirala. Tubijja obubaka bw'okusimba obutuwa bw'otwogera amaanyi bw'oyagala abantu bo bave mu bwanga, bw'oyagala abantu bo
obutonde bw'ensi babulabirire bulungi era babuzeewo n'abanalotale gwe mulimu gwaffe ogwo okuwulira omulanga gwo ne tugugusa ne tugutuukiriza Ssaabasajja. Ate ye mmeeya wa Mukono George Kajimu ng'ono y'omu ku bannalutale abeetabye mu lukuŋŋaana luno asabye bannamukono okutumbula embeera zaabwe nga basimba emiti wamu n'enteekateeka endala. Sookerako buli muntu yenna yenna simba omuti, ate ekirala kebeera nti embeera yonna wooli nnungi, tebisaaniiko biplastic obufeera tetugenda nga tubumaasamasa. Ndoza tutandikira awo ekyatutunuulira ennyo ebyobulamu nti omuntu omulamu yasobola okukola, ate era n'ekirala tufeeyo nnyo okulaba nti buli muntu yenna weeyamba. Amina Nasaazi nga yakulira abavubuka mu disitulikiti eno ategeeza nga bwe batandika kaweefube okulaba nga abaana abawala basigala mu ssomero. Gye twatandika neera mu kibiina kyaffe ky'abannakyewa gye bayita I Am For A Girl campaign, eneekwata ku muwala era kugezaako kukubiriza omuwala abeere ng'asigala mu ssomero. Ebibiina bya lutalo okuli Rotary Club of Muyenga ewangudde ebirabo 2 okuli Mission Green Award wamu ne Rotary Foundation Award, Rotary Club of Buloba Kampala South wamu n'ebirala biwangudde ebirabo era nga Tabamiruko nakomezebwa ku Lwamukaaga luno. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Kulika nnyo Kanyike Kevin mu ggulire eryo kansabe ate mpumulemuko katono okumona ekitundu kyaffe ekya Kiguddewaani. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. N'aganaafa bagasalira essubi. Mama Miss. Wanyi Sebo. Unange jeba. Kale Sebo jebaleko Sebo. Kale ba. Oli kateko bona. Kateko kambonyabonyezza. Bambi. Nakadde kasira naye ndaba tekeyagaza. Naye kafunako ku bujanjabi. Ono musawo wakuna atujjanjabira ebisolo yabadde akajjanjaba. Olubyajanjaba ne kabaki. Ndaba tewali njawulo naye ng'akajjanjabye ssente nazimuwa eddagala abadde alireeta. Nze munnanga amagezi genkuwa. Abagagga bali kuno abalina agabuwa mu bikomere ery'engo. Wali bado kabagulizawo bakasalira embwa zaagabwaga. Bwetama nti ogyonoonedeko sene. Tamanyi kyajjanjaba. Sobola giwaayo kugiwambwa naawe nnyana yange. Sooka ogitunuulira ogira. Siragidde mbadde nteesa buteesa. Situgaye wadde n'aganaafa bagasalira essubi. Kale, ezaakola. Nze nkwate ente yange ngiweeyo embwa zigiri. N'aganaafa bagasalira essubi. Amakulu gali nti ekisolo oba ekintu kyonna ne bw'olaba nga kiri bubi era ng'olabira ddala nti kiri kumpi kusaanawo tosobola kukireka kufa bukalaga. Waakiri okisalira ku magezi kale ne kigaana bugaanyi kuwona naye ng'ogezezzaako. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Ono Ekiguddewaani mu GYAKO AKAWUUWO nga kutuusibwako Hajat Slight owa Byansi Herbal Research Center akolera eddagala nga Quick Relief Volume 1 eri abatawanyizibwa Brucella, Pressure, Sukaali, abaami abanafu mu nsonga z'amaka. Quick Relief Volume 2 eri abatawanyizibwa enziko, abakyala abatazaala, Candida, okukosa ne bannabukalu, oyagala kukola hips, kabina oba ntumbwe, byonna abikolako. Fuwa nnyo. Alo. Fuwa nnyo. Fuwa. Are you late? Afande mukambwe. Kukulisaayo muko omulamu oko ate ekyo ekino ekitundu kyaffe
ekyakigudde wano kiwagiddwa ababyansi habo abasangibwa wekibuye bajjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa ate eddagala erya habo. Bwe tuyongerayo mu maaso, abantu abawerako basimatuse okufiira mu kabenje mu mmotoka ya fuso etategerekiseeko namba bwetomedde endala nnya ate oluvannyuma n'edduka nga bino byonna bibadde wano e Kawaala ku Kataka stage. Ababaddewo bakitadde ku luguudo luno okubeera olufunda era ne basaba gavumenti okululongoosa. Katulabe emboozi. GYAKO AKAWUUWO. Abantu abawererako ddala basimatuse okufiira mu kabenje akagudde Kawaala Kataka. Mmotoka ekika kya fuuso etategerekese ennamba bw'ebadde wenyuka obuweewo n'eremerera omugoba waayo n'eyingirira emmotoka nnya nnambirira era ng'olumaze okukola akabenje kano omugoba waayo tayimiriddemu ataddeko kakulatonde kannyuma. Ku mmotoka ezikoseddwa kubaddeko trailer namba ZE 373I ne premium namba UAU 242V wamu n'endala bbiri ezitasangiddwa mu kifo kino nga zo kigambibwa nti tezikoseddwa nnyo wabula nga zibadde ziva Kampala okudda mu bitundu ebyebwayise. Abadde mu kifo kino akabenje kano kagwawo bagamba nti kavudde ku mugoba wafuusa abadde avugisa ekimama wabula nga babatuuze bagamba nti obuzibu buva ku luguudo luno okubeera olufunda era ne basaba gavumenti okuvaayo ebagaziyiza oluguudo luno lusobola okutambuza emmotoka obulungi. Era akabenje kavudde kufunda naye nga waliwo emmotoka fuso ebadde eyitawo ebadde ku sipiidi ng'egenda sipiidi nnyo kati gyesinza okuvaako akabenje ate eyo teyimiridde n'egenda bugenzi. Fuso eri evuye emmoloka nnya era nebuliba eriyo ekitulye olwalye ng'emisango gyazi netuuka emisene kola bya kussa kulidde ekutulye kati essaawa zino ogamaalidde emmoloka eno eyinza okuba pulimu ne bano bebasse wansi waayo kiba ekizibu naye oba ekisinzidde okirengera nga bakifaanana. Wano poliisi okuva e Kawaala nkulembeddwa mu osi waayo Botolo Bosco Patrick wamu ne poliisi y'oku nguudo batuuse okulaba kye bataakiriza wabula ng'ekyomukisa omulungi mpaawo omuntu yenna afiiriddemu wadde ng'emmotoka zaabwe zonna zisaanyiziddwawo. Oluvannyuma emmotoka ezikoseddwa zitwaliddwa ku poliisi y'e Kawaala so nga yo poliisi mpaawo kyeyogedde ku nsonga zino wadde ng'ebakanye n'omuyiggo gwayo erifuuse ekoze akabenje kano. Ronnie Serwadda ne Hannington Mwesigwa byakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Wabale nnyo Ronnie ne Hannington. Ate yo oluvannyuma lwa gavumenti okuleeta ebbago ate eriwakanya abasobola emmotoka okulekeraawo okuleeta emmotoka enkadde mu ggwanga zibagamba nti zino ziviiriddeko ate ebirwadde eby'enjawulo okubeera nga birumbagana bannayuganda ne bibatawanya mu ngeri emu oba endala. Abali mu mirimu gino bagamba nti bo bakokolumidde gavumenti obutakola tteeka lino kubanga ligenda kufiiriza bannayuganda bangi emirimu. Katobe mboozayo. GYAKO AKAWUUWO. Ekiteeso kya gavumenti ekyokwagala okuwera okuyingiza emmotoka enkadde mu ggwanga kikyalemedde ku mimwa gy'abannayuganda nga bakikubaganyako ebirowoozo awatali kusosola kwabo abagula ez'okutambuliramu wabula n'abalala abafuna ekyokulya okuva mu mmotoka gamba nga bamakanika abaziyonja abazigolola n'abalala enteekateeka eno bakyagyogerera ebisongovu. Omusasi waffe olunaku olwaleero atuukiriddeko ku bamakanika okuva ku Stamina Auto Garage ebwayise nga bano bakugu mu kukanika emmotoka empya n'enkadde ng'era bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssaalongo Zaidi bagamba nti singa etteeka lino liyisibwa bo nga bamakanika abasinga babanga be basindise ate okudda mu kyalo. Kubanga mmotoka ezo baziwera mmotoka zijja kuba ntono mu ggwanga nga ffe abakanika emirimu gijja tukendeerako nga tukyalina mirimu gaba tukyasobola kulabirira abantu baffe kubanga abalina obusobozi obugula emmotoka ziri ennene za ssente nnyingi. Ono agamba nti wabula singa kino gavumenti egenda nakyo mu maaso esaanye ekendeeza ku misolo egijjibwa ku mmotoka empya olwo nno ne bamufuna mpola babe nga bazisobola baleme kubanyigiriza. Kuddira emmotoka ziri ez'emyaka gye baagala emipya bazikendeeze ku musolo kozi zijje mu zino seete miliyoni 18 awo kijja kuba kisoboka naye bwe zinaasiga nga ziwa emisolo mingi sente nga nyingi nti emmotoka ezze wadde omusolo wa miliyoni 3
mugataka ziguza genzo milioni 8 milioni 10 ejja wate dikwa nebo nasala ku misoro motoka nezikeno wansi kiba kisoboka ninge sawa zigenda ba Uganda tenatuuka kuwera mu motoka ezo tukyabulamu. Kakande Butayi ngono asiga langi ku motoka agamba nti gavumenti yennyini nayo yakufiirwa omusolo mungi gwe badde ejja ku bantu abatasobola kugula motoka mpya wadde nga nabo bakusigala nga ate banyigirizibwa. Ng'omuntu akola ku mamotoka nayo yennyini nga gavumenti efiirwa kinene nnyo okusinziira ku musolo gwejja ku bantu ba wansi abasobola okuleeta egenda kufiirwa. Bategeezezza nga Uganda bwetannatuuka ku ssaliwera motoka nkadde olw'ensonga nti ekyakula era bwe batyo ne bawa gavumenti amagezi lwakiri esale ku musolo gwejja ku motoka empya. Gamba ekyokusigala nga yeefuna tefiirwa kigireetedde kwongera kunyigiriza bantu ba wansi so si kuba nti naate tugifunamu so nga omuntu yandiyagalidde mu ggwanga lye omusolo okuguwa kirungi kuba engoto tuzaagala naye ate okukuweera mu mbeera enyigirizibwa ennyo tugenda kuva ekiseera tulemerera eggwanga lyaffe. Bo abavubuka basalawo okuleka eby'omu kibiina bwe batyo ne beeyunira galagi okuyiga okugolola emmotoka n'okuzikanika nabo basinzidde wano ne basaba gavumenti okubalowoozaako nga tennassa tteeka lino mu nkola. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulu lino ku lwa ABS Television. Bannamukono naddala abakyala bakubiriziddwa okwewala okulera engalo wabula basitukiremu ate bajjumbire okwekolera sako n'okubeera nga n'okutereka ensimbi okwewala te okusabiriza. Bano nno bakubiriziddwa amyuka wa ssentebe w'Emukono Stephen Mufuwa bw'abadde alambula ebibiina by'abakyala era bw'atyo n'abagabula embizzi okusobola okwekulaakulanya. GYAKO AKAWUUWO. Omumyuka wa ssentebe wa disitulikiti y'Emukono Stephen Mufuwa asinzidde ku kyalo Bumbajja mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'Emukono gy'aweeredde abakyala embizzi ez'okwekulaakulanya okuva mu bibiina ebiwerera ddala 4 yennyamira olw'abakulembeze abangi abatwala ebiseera ebingi mu bintu ebitayamba balonzi so nga ate bo si baba basuubiramu. Bannabyafuzi bonna nti ensi si kuleekaana naye kukola. Abantu baffe abatulonda baakoowa okubanga twogera bwogezi naye n'ebikolwa byetaagisa. Mu njogera y'ennaku zino bagamba nti baagala waaka. Kati nze nganze ku lwange ndowooza nti abantu tulina balaga waaka tuleme kwogera bwogezi bigambo kuba abantu baakoowa. Wano era wasinzidde n'alabula abakozesa obubi ebyo ebiba baweereddwa gavumenti okubikomya kubanga eno si eba enteekateeka ya gavumenti. Buli muntu yenna atwala omukisa n'afuna ku kintu ekigabiddwa mu nabyabufuzi gavumenti akikozese bulungi. Naye mu pulojekiti zaffe zino zonna zetutandika nze omuntu yenna akyonoona awo tujja kubanga tusobola kukolagana naye nga tulina okusobola okulaba nti tuziyiza embeera eyo okulaba nti twonoona kubanga kubeera kwewaayo okuleeta obuweereza obufaanana bwe buti. Bw'abadde abakwasa embizzi zino abakubiriza okuzirabirira obulungi nti olwo nno lwe bajja okuziganyulwamu. Naye nga nina essuubi nti abantu bange abeena kisunga bantu bavunaanyizibwa ate beesigwa bajja sobola okukolesa obulungi kino kye tutuuseeko n'okulaba nti zisobola okuzaala ne bawaako abantu abalala ate nga n'ebintu ebirala bijja. Babamu ku bakyala abatotodde obuzibu bwe bayitamu omuli n'abaami ababazaalamu olwate ne babalekera obuvunaanyizibwa. Bano bwe batyo beebaziza omumyuka wa ssentebe ono olw'okubajjukira nga bulijjo bazze balimbibwa wabula olunaku olwaleero bafunye ebyo byonna bye nga babasuubiza. Kwebaza mwami Mufuwa olw'obuyambi bwonna bwazzaatuwa nakati n'atuleetera embizzi ng'abakyala gurupu n'atuwa embizzi 5 olw'okwekulaakulanya okufuna ku buli olulungi oluyinza otuliyimirizaawo n'okwongera ku nfuna yaffe n'okulabirira amaka gaffe. Nkubiriza abakyala bonna ababadde batannaba kutwegattako basobole okutwegattako tusobole okuba nti tuyambagana tuganyulwe mu kubeera wamu kubanga okwegatta genna. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulu lino ku lwa ABS Television.
Ekitundu kyaffe ekya Kigudewani kiwagiddwa ababyansi habo basangibwa wekibuye bajjanjaba endwadde ez'ekikaba pressure sukaali ulcers n'endwadde endala nnyingi nnyo nga bakozesa eddagala erya habo bakubire ku simu oba agendawo ku ddwaliro lyabwe erisangibwa ekibuye bwekitube kitambudde ekitundu ekya Kigudewani kampumulemuko nkemewo n'amawulire amalala mangi. Fuwanyo. Allo. Fuwanyo. Are you playing?